Yes, nkwaniriza nate ku Focus Farms webali nnyo okuba nga ogoberera era webali nnyo okuba nga weekuumidde ku nteekateeka ez'enjawulo. Njagadde kusharinga akatiipu kano ku nkoko ento. Enkoko zino we tulina okukolera ennyo mu first week okuditamininga obulamu bw'enkoko eyo mu bbanga ly'oyagala ogitundiramu. Either mu 5 weeks, 6 weeks okudda waggulu, byonna birina ditaminingibwa wano enkoko okuvaamu obulungi. One, weegendereze nnyo engeri gy'oyanirizamu obukoko bwo nga waakabufuna, kola ekintu ekituufu ekirina okukolebwa. Ekyokubiri, fuba nnyo okulaba ng'omanya weight y'enkoko zo zino nga waakazifuna ku ffaamu. Enkoko ndowooza yandibadde ennungi teeka wansi wa grams 35 eneevaamu obulungi kale. So n'omuntu gw'oggyako obukoko kikulu nnyo. Ekyokubiri, hygiene. Abantu abasinga tugayaalirira nnyo buluuda naye ng'ate kyekiditamininga n'akasente k'olifuna mu nkoko zo. So nkusaba weetereereze wano. Supervisinga ebbugumu libeere nga limala era enkoko zirina okubeera nga ziri well distributed, zirya zinywa, wadde nga nto zirina okuba nga ezo zikimanyi. Ekyokubiri, tetulabira disinfectant ku mulyango w'oyingirira okugenda mu bukoko. Abantu bangi babeera excited ddala okulaba obukoko obuto ne beerabira ebintu bye balina okukola. Kitegeeza nti bw'omala okuteekesa mu nkola ebyo, enkola n'obukwakkulizo obukuza enkoko, enkoko ejja kuba evaamu. Ekyokubiri, enkoko gyongere ku budde naddala eno ento, at least mu luvannyuma lunaku ssaawa 2 oba 3, ng'era obulabirira omulimu mulala gwonna. Checkinga ku nkoko zo obutalya buzuukuse bulye, obuli mu kwekukuma buggyeeyo buteerere mu layini. Abantu bangi tugayaalirira wano nnyo naye ng'ate we wakulu okulaba ng'ofuna mu nkoko zo. Ekyokubiri, kampuni yennyini eyakuwa obukoko erina okukuwa vaccination chart, engeri gy'okugemamu enkoko zo. Goberera mutendera ku mutendera oleme kumissinga out. Then ne feeding chart abagirina ekuyambako okugaidinga. Oyunge ku Focus Farms tutambule ffenna.